nkopia tasizali video wezilisha ata nga nkopia ajja kubana amachi era nagamanja bagali badda kuti yalijje ku mwana yalijje ku mwana tanu wange bamita Moze Bantamu alegedde kekale kame tuli mu byaddala nzindadde wabweru yafuna we nzindabya aliyeni kwatidde okechi siba mudongo oba webosiza ali kyova kigambi budogo bujja kufa nzikajja kujja kanemulireko nkatema omukono oba nkatema okugulu sagala kutta muntu njagala nteme yakayaye kama omukono oba okugulu guveko gugwe wali bama ati aliyeni mabega kawo nawulira oluvuvu mu bambwa noonya bichi ne mukubira simu ngatakwata nze mwennyini wena mukubira nga takwata kati gulo lenyini ngomugamba choro ana njagala mugamba ani mululira za nonya namba aliyeni yino waba na jesimyangelwa ulira kankulage namba yali njagala kamera ejirabe bulungi balabe nti twayogedde neggulo ne bino byaki byabaniga ngafe byabaniga bekiri gisachi jangu eko ka profile picture akaliko iyo kankulage byetwayogedde jangu wano sembezano misikolo zizino ziraba naddamu nakubano si yakubye mystical to bamukutte osegedde naddamu nakuba nangamba mwana ngondeetera nnyo ayambuzizani ono yefuula atalina namba yange ate nga yakubye togere musebo ekyo nkimanyi wabiŋŋamba nga bya 2 5 kibande bye wabiŋŋamba ebyo wabiŋŋamba naye mbadde nsaba n'obuwombeefu obungi tukwataganemuuko nga si byakusimu nga bya maaso ku maaso kyensaba mafiya we kubanze sinze sigana bera muntalo naline gundi naline mutabani naline tano gundi yani ne munyonyola bwe kiwunda nyonyola nga omusajja mukole video ngo mwetondera byonna nimbitegeera wakola video bulaza yansanyusira omukulu yakedde ku mchana wandika ekiwandiiko ali nagamba aba NRM mwenna atafulufiga simanyani temudda kabira bonna n'abagoba dogo mulalu waberera omulalu we wano dogo mulalu oyo nno zikasana manya nti ali ni mulalu yange nasalawo nkole byakiralo ati omulalu wamwina kukwatagana kwatagana mulalu kasana manya mulalu nange nesalawo ndaluke mulage nti nze nkusinga eddalu kateza naye nokola nnyo okunsanga mwana nsinga ki dogo mulalu dogo ebyo nababimugamba mu kusooka Shatta Empire well step down ga ghetto no boy can't tire tell them where them try if tire the pussy them I forget poof dear padamiad some aya Shatta Empire ko tuli tuli wakanda bamuda so kubalaga kasenge kuliko matop stibo nakwebali julio nawe kuoli kono julio fuli wano tutekawo bachibi bokka oba toliko kitegeeza kikola ki kyebolamu naye nga happy new year yo video face so twakolayo daily wamma twakolayo daily omwaka babuzeeko champ abatulaba muli mutya mwenna ku Shatta Empire mwana kasule muli bulungi mbagala nnyo bana Uganda naddala balina one love na mwenna abakabi okiri naffe kwetuli lero tuli ne manager Julio tulabe waliwo ensonga ezigenda maaso ate nga twatunda kunya tumanya wagwan owaye ensonga enkulu twabaddeawo ku Sajjo nga tulaba omukulu aliyeni yaguddeko ne Uncle P kyabadde kitya abamu bagamba yabadde stunt nti bali betekesaganyiriza bayimbi n'abayimbi bekibi bla bla kati gwe nga ali munda mu timu ya Uncle P tunyonnyole kinsonga eyo eri etya yesiri mu timu ya Uncle P ne Justin Mayanja ndi mukulu wange bosi wange kyali wange ate ndi family Mayanja kwaffe tuli Nyanja kategedde yabadde stunt ya Uncle P ne aline kwesisinkana oba fere tuli mu stunt kuba Uncle P alina music mwimbi mulungi alina music aswabira mu stunt fe tuli mu byaddala Shatta tuli mu byaddala era bamanyi nti stunt waliwo tugeno tema kemikono nga balooza nti stunt ojenga weemola nze nkwatelipo nkutema omukono sitegeera owaye bagamba
abasajja balabye eggaali ya Alien ngezze amayinja ne bagakwata kati bagiyita mayinja family kiri kitya bali bangatte no muli ba mayinja oba ani kati fulaba fetuli byonna fe tuli temu mayinja tuli temu lipo tuli temu mbene byonna omanyi lwaki ali fe twemula fe tuli sweet fighting kibando waddala teyemula waba wo mundu nga jayina kuba bullet kategedde kati omusajja omusanze ku street tomusanze mu studio tomusanze omusanze ku bala wayimide wali performant fe chata twakolwa okukubagana n'abaye ebikonde kuzimbya mikono nako zizino zazizo zadda munda kono zonna zijo segedde twemola na buyaye baso twemola na kayaye ate ne yakugambirawo ye mafia tati alose segedde ate la yekibando waddala yekimenko waddala enyimba tebaziwulira teyemola owaye ensinkana agesoko batubunyubize ensinkana yabaddewa era kyabadde kitya besinkana batya abantu bategere bulungi nnyo kyabadde kitya ankopi yadagenda ku video shoot ng'agenda eyo sides eyo Ntebe Road ku express nga balina ebasooka kawo ofuna engoye nga omanyi ebya video kati Kididi yavude mu motoka ng'agenze ku supermarket anko badde bamulinze nga yimiridde bamaleyo ale ni yadagenda mayirungi ge wali wa Kalefu bamanyiwo Kalefu atundira mmira ange wanyaka nawe mulungu wakalumiramu ni bakyalibe kati ne basanga Kididi ne balaba Kididi ne bafata Kididi olo kidoga una kigamba kya shirafu sima bakita sha shirafu kisharifu kidoge ekyo ne kira Kididi ne kigenda omukuba kyale kyakamukuba ali na kigamba de Kididi okuba wachi ko Kididi kwe kubagamba mwana muwade muri mukunda bisa bikinze ndi wali ne ankopiko ali ne ankopi aliwa kitegedde ali ne we alabya ankopi ngira omanyero liyanyereka ngala alabe mafia nakina salo agenda mubongeko si mubube agenda mukole ki amubongeko era ngomulaba bambi ayaya nalete ngalo doge ya mukubyawo kitegeera dogo ya anko yagenze okulabya kiki bya kidongera de basomulabisa kategeera atera yawonye nganze siriko nze semola anti nzitebasoba kubera bakyali bange nze ndi mu byaddala olwo musajja yabadde solid nga yabadde ayagala mutimba nabe nga palasa mukakkanyawo ani adagala mutimba anko na mukakkanya kuba oli nga alaba oli azze kumubongako era anko kye yakoze nakisanyukidde nganze yakoze ekintu kya kisajja kikulu kye nabagamba oli musajja muzadde kyatafe tuli badogo ne tulina abaana era kye yakoze kyabadde kyakabi nnyo obutwa ku baani aliyeni kwate yazze mu bubi yazze bonga kumuyimbi nga tuzze muri mu byaddala omuyimbi n'omuyimbi basigala baki bayimbi ye yazze bonga kumuyimbi munne kati Julius Olayinza okugamba olutalo lwaliwo personal lumbe aine bakola bye bakola besanze ne bebonga bali bekubirako ko kasimu before nga tabana bakwesanga babadde boogerezeganya ngembera yaggwawo oba besanze bwesanzi tebyogerezeganyangako kuba alien yateekayo emisango bakuba nava ate neyegana mbu yetalopangako okitegedde nevako shatanze njagala omudaali mwana nankopi yetaaga omudaali twasumulula evako lingi twawonya abannayuganda abangi okuddamu okubibwa ebyekidongo ate nanze ne kumulamwa tebekubiranga ku busimu oli yagamba byabanene ale nkyali ayagala kwata nkopi ati sinagendeko eruziro oba mukomera oba mala okukusiba munogenda mukomera oba kyasoyimba nti byabanene ale nkyali ayagala ale nkyali akola ki wekyagaana ali nawo toka bambi ero badde omulaba n'omubiri takyalina musajja wattu mwana segedde takyasona kwera ku live zizi yaberangako nga akaluma awandira abantu soja bagamba justice for Fango ndismaya bichi basasule ebintu bo omusango bagulupe mu kooti yaabwe polisi eveyo ekwata omusajja asasule ebintu byabwe bili ku internet bitambula buli wamu anti ankopi yagamba fe bino ebyomugeto ozo omusango tukola ki tugusalirawo kooti yaffe tuulirawo teri ebyo kiki kati awusima abafango ni soja ate basinga kulabisa muyimbi waabwe kuba yagamba ye mafia boss tezo mafia boss bakera ku machane kyonna ekibaawo asooka grosezo zikola ki ozisasula n'abitereza nemwe mafia boss mutanse n'okuteekayo endamba za Airtel ne MTN tibamusondera gwetozira posta nyagalo gitekeko mubasondera Fango ni bossi papa gwadimwana bamulabisa bulabisa
Kandindako olowooza yakirimu abano bafani be babikola bonga bo. Ati naye akimanyiko okubeera singa takimanyiko yandivuddeyo nga we yatugamba nga nti nze ndi mafia tebakola ki nti lwaki munsondera okategedde yandivuddeyo nebagamba Holland kati babagamba nti omusango poliisi egulemereddwa bo bakole kye balina okukola bave ku intaneti nalabye noono Charlie Nobati ne ankopya mukoledde akayimba nga Nobati bakoze bakiyita batya okwekalakaasa paka ku police headquarter yatuga bagenda ku police headquarter ku lwakubiri leo tuli mu lwakumeka lwakusatu balina genda nga 2 mu meka singa 8 nera 2 mu 9 bade balina genda gulu nga tebagenze ati Nobati ulira twira Nobati bebamu bano bagundi abaze babba abayimbe okalegedde kati Nobati abaze babba abayimbi kajukira yalina kyabala kwali amanyi nti aliyeni basobola okuba mwene embeera nibakolayo kasho Nobati nafuna kyakola ki jukira mubbiya bane wizo era anko yamugaba soka sasule wizo naye bevako lya wizo n'ekirala wizo akulemyo siba eyakuba nakujjamu amannyo ng'olina n'eddibo okalegedde ate oli mu ntalo zoono ati bali basajja obala balina ebirwadde bingi shata sirapu emwere balina omujjamu erinnyo balina ebirwadde bingi aba Nobati mwana just sirapu erinnyo nirikola ki kyogamba fa bakola video yakola video ng'agamba erinnyo lyavuddemu kati wiza akulemya okusiba ate odde ku musajja ayina n'oluyimba lwa birthday ayina oluyimba lwa maama akola buli lunaku ankopya ayimba emikolo ena nava mu weekend ng'ayina ssente eziriso Nobati ayimba emikolo ena buli weekend ena jokka ankopi gwe kyona omanya kati nze nkubiddeko buli weekend ayimba emikolo emeka basajja gye bali abalina ssente shata olabye omusajja yakoze birthday y'omwana kiti yayise aliyeni niyayise buli muyimbi nayita buli promo bonna ba TikTok abaani abo wennyini wali musisinkagana ya aliyeni ne ankopi bwalabiddwako nga ali nayingira embaati ya bulaka kawunda yabadde parkings awo abantu bagamba embaati yo yabadde mwani kubanga abantu bonna babaganya okuyingira yena ayingiramu yekka mu mbaati cheche kuba kati nga bamanye ebyomunda cheche abadde waawo ani ankopi yalabe dogo mani nakuzino nga omanyi njali muluma mwana itaina mufiti kasedo mashata na olaba si muzole omanyi lwaki omugaga akera ku saa 12 wa 11 nasimbule monoka ina fulumya amakage ngagenda kunoonya omuntu ayingiza deire tomugeza ku muntu tana atayingiza deire okategede kandi njali muluma muko era anko yalabye ngalaba abambi musajja watu nakwagiya dieta chaliwa kamana mga omuntu soko munkolerekawo kategede era nayingira mu mbati ne bamwochayo bamwadde miliyoni awo nganya echeza mumbati badde agenze kumwochayo bamwadde miliyoni nganya ali bamwadde miliyoni 4 ejasi zimubeeremu sigamba nti oba bamusasula kuba teye ebyomukumusasula tebikola ki kuba niye bangi bazza kuba nga tabasasula ate tabeetonderanga just get gladiator kantuddawo olutalo bagamba ne gladiator yalubaddemu omusajja ono yani muli anesina kumutegeera bulungi kati gwe alaka kyaliwo soko tunyonyole omwami ono yani gladiator si kyali wange ne kyali wa bosi wange oba baina project ne boss wange je bakola ki je batambuza kati mufuula kyali wange kati badde bagenda ku video shoot kanko yoro luyimba lwe ne Gladiator era bakoze ne project oshegedde walipirana konda kati Gladiator yabaddewo mu nfo ale Gladiator boss sajja alireyo mu kirombe mitiyana alina golodi ekitegeeza yabaddewo kubera akolaba ensonga zonna ziri fit ate baniga badde basinga okupasuka badde olaba babadde nona ba Gladiator wankopina gatatambula na gaali bwekiri yatambula yenga ana kopi ya tasizali video weziri shata nga nkopi ajja kubana amaki era nagamanja bagali badda kuti yalijje ku mwana yalijje ku mwana tanu wange bamita Moze Bantamu alegedde ade manyo mukuru nalaye nagakwatirawo ate katuze no kumulamwa nze no mudipo kali kanko example nga tutudde wetuti enjama ne zijja shata no malayo zine bandi agwa batopu ekyo tekiswaza ze mudipo shata nti manyi kekali kame tudi mu byaddala
Asagadde wabweru yafuna wini. Nze alien nkwatiddewo keeki siba mudongo. Oba webuusizza. Ali kyova kigambye budogo bujja kufa. Nze kajja kujja kanneemulireko nkatema omukono oba nkatema okugulu sagala kutta muntu. Njagala nteme yakayaye kamu omukono oba okugulu. Guveko gugwe wali. Bamanyeri tuli mu biki? Nze akanneemoleyako. Musajja agamba omubanda wa ddala yenze. Sirumba atanumba. Wangambyeko awo nti alien yakubiddeko essimu ku olwo lunaku akafuba emboozi yabadde ku ki era yabadde akubira ku ki ati alien emabegakaawo nawulira oluvuuvumu bambu anoonya biki ne mukubira essimu nga takwata nze mwennyini wena mukubira nga takwata kati eggulo lyennyini omugamba kyoro ane njagala mugamba ani bulira zanoonya namba alien yino waba nagyesimu yange ulira kankulage enamba yali njagala kamera egirabe bulungi balabe nti twayogedde neggulo n'ebino byaki byabaniga ngaffe byabaniga bekiri gisaki jangu eko ka profile picture akaliko iyo kankulage byetwayogedde jangu wano sembeza wano misikolo zizino ziraba naddamu nakuba wano si yakubye mystical tobamukutte oshegedde nadamu nakuba nangamba mwana ngondeetera nnyo ayambuzizaani ono yefuula talina namba yange ate nga yakubye emugwanze ejjuli olangamba story ki emugwa fiiti nangamba ngondeetera nnyo mwana ati ffe tuli mu byaddala byakiniga kubeera naye weyita muniga naye ffe baniga abaki abaddala nga tuvudde mu byokuyimba ngeffe baniga abaddala tuli baddogo angamba mwajje wange ne monona ebintu simanya akuba emmotoka yange amayinja simanya nze ndi bosi kati akasinga okunuma alien kano bakakusaliremu oli bosi neze toli bosi wange era ebyo bigambe bamudogo simanya baani nze toli bosi wange bosi waabo bayuti bo wowe oyagala enkolagana ebeerewo nga oga nti oli geto tejja kukola ki n'ebyo by'oŋŋamba mbu simanyi ojja omuntu okulowooza alimba olinawo ku bujulizi oba bukanooti konna tewalikodinzayo kantu konna ani nze bamanyi balikodinga era nange nagenza okulaba nga bayinza olikodinga nange nenkwatayo ka vidiyo kakuba zinadde ku vidiyo shoot kakano bakanawulikika kati ekiro kyekiro mafiya we kanzire ebbali ekiro kyekino mbadde nkusaba ssebo tukwatagane mu ssebo ng'abooluganda nga era ogamba nti byabaniga bageto yuti twogere mu ssebo ekyo nkimanyi wabiŋŋamba nga bya 2-5 kibande bye wabiŋŋamba ebyo wabiŋŋamba naye mbadde nsaba n'obuwombeefu obungi tukwataganemuuko nga si byakusimu nga bya maaso ku maaso kyensaba mafiya we kuba nze siganabeera mu ntalo naline gundi naline mutabani naline ttaano ogundi yani ne munnyonnyola buli kimu nanyonnyola nga omusajja mukola evidiyo ng'omwetondera byonna nimbitegeera wakola vidiyo bulaza yansanyusa era wampa ebbanja mwana nze nagitegeera mu magezi owaye kati ekitegeeza oli fiiti naye kati tekyali mukka gwe naye kati kiriya n'obusimu mwekubira nze ndi fiiti wuliriza tetwekubira simu nti zakwebongako kuba sikyali wange tetwekubira nti zino nti ate simanya alien story mujamu tukalumemu biki azekubira nakyaliwe kyaliwe amumanyi sijja mulabisa kuba kwasinga okulaba ng'owakabi ennyo ng'ate nze si wakabi ye gwalaba ng'owakabi wakabi mu bibye neze si wakabi mu sitayiro yange nze nga nange we mumanyi sikyali wange nti twekubira namukubira kubanga mukubira mugaba ngamba onoonya story ki okalegedde era yazemu okuwanga naye ng'ontwalira kiki bingi bye tuyogera ebiswana kwogera nga byakiyaye nga nze naki gwe naye nze naye naye nga si mu bulungi nti nno mu twogera mu bulungi muli battaano bula ekisooka ngattana aliyeni nga bukedde ku makya nga teri munauganda nti simanya badogo okuba bambala obugatto mubakubya abantu nga bakuba abantu mu lubiri bakubya abasawo bakubya oba ki kyekijja okungatta naye
Neze luwenkiraba mwana omwana lwaki kiba kinuma shata ndi ghetto youth kibosi ajja kuveringa ino omulimu nga ndiyagadde ogumpa nenga nina omweyabiza nga ndi ghetto youth nkulidde mu mbeera weti newenti ne batano bange babano agambe jwasi mwana ampe example yabali bali bakuba abantu wawana bafiri ni afirwa n'emirimu mingi ngali ne bachali ngali ne bachali nga tebena kye bafirwa ngoli yandire so omulimu nenga ali najja ajja kujja n'ekigali Ochegedde ateke mu bantu ki ateke mu bantu fiya okategera muganda wange kaze kijjo kungattana alien nga mulaba ali ku stage ayimba ngabuli omu ali fit ngali ku stage ayimba owaye ologe mpulira kididi ofashine kididi wamuyisiza mu kiki akidi nade no mukubamu bakwane ntontedde bosi wange Ankopi goli mukulu wange sida mukola nsobi kubera nze wala nnyo ne kidina de no mukubamu badoga bakidi dio balaba batankule entalo mu industry eno zibatasobola kola ki musajja akuvimbisiza otudinye ne kumeza zabe ndi akuvimbisiza we yagadde ate tufuluma ate olabisa owogana kugambako ate ro kyapasuka nali no mukubamu era kididi jeyo nyaga oba bagisibe mu waya oba ki nenjaga love olabikireko mu kamera ndawo bawateredde nengo lichali wange era nkwagala nnyo kididi era nsonyo okukuba naye mutankula nnyo entalo omuntu omulagwe ngendo okuddamu okukuba nga nkyogera maaso ga kamera nga inofuna ku reference yange yayisima midyagolo Mayiro akino mukuha mushata. Bino ndi byakiniga nti yeye gamba muniga. Yenno boxan no sebo wa mulaba miguwa gwa akola bu training yeyo. Boxan mala mu bikulu lubuto lukindo. Banzo kwata aina license yebikonde. Boxan mu bikiro ne mu bikura ne mukura we batu. Ngota ko meme. We batu. We batu ne mu bikura we batu. We batu. Olubuto. Oyinzo kwa boxa aina lukindo aina license dumu chichate aina ebirwadde bingi kugambe sikwesudia atali mukazi mbwazala bikula olubutolo olulaga abantu ayeswane kusobola wasirapo kiboko sirapo sizana kubamanyi banja kola mada era kano njagala mukasale mu isimami jagula lago olubutolo alaga abantu tugana kwata ina license isima lijijazanyire aba boxer era mu anji omwana osidamo mulaba mulingi yonna ajafira miguwa aina enkindo nenga awanda nnyo kiki ati okuwa ali musajja wa mwenno isimanira audio ze nyingi oli mulalu era ne waba kugamba ganjo asize ndi munywanja e mwana ndi mulalu basanga mudogo nkuwe mbozo banjireke labisa mudogo tumusanga Mulatugena wa King Saa. Dogo yabula okwefumita ettaka muto wange. Wabula okwefumita ettaka nafuka binagaba nange Julia semga amudogo fele tukuina ko buzibu. Etuga isima ya mwegani onagamba mwa Julia omumanyi oli TikToka mwana. Oli TikToka ne kufango ni atwesibako. Ogalegede mga mudogo. Na yote bamwagala. Teba mwagala yesibayo bwesibi ogalegedde nga mudogo genda nzi kubanze shata nzabana bafangu nisibaina ko buzibu ebyaddala kati kyoganze ne rumaruma kine mudogo kwela fe twesanganga mbya feno mu ne rumaruma kine kelementi nga kelementi nali naye ne ku Casablanca osege ye banayi nalaba ka video yao nga muli naye ne Uncle P ne Gaza naye ne vako ya saha yaliyo kana kantu mujagala mukasi kasari katekemu fiki Gaza oli muganda wange nkwagala nnyo ne omuntu omubi abamuki fiki totuliranya baddoga abo ojatuka fiki nawo tukyawe totuliranya baddoga abo ano jamuleta nga tuze byakutesa tumulabise tuba tulabisiza gwe okategedde jukira baddogo Gaza yamuleta fiki ye boddogo bo befula nti chichi bayitira mwani totuliranya baddogo nzisagala wafangoni kundi nana kulabika nayo bakubonga naye yado sange twebonge kagende ngende si yakubeera awo mu mulusibe mwawo sina kingatana nze ndiwe Gaza ngategeera shegeera tatuliranya baddogo fiki yamuleta pala ngatumaliriza abantu bagamba yoki Anuchenyizo bagamba mwana ndi muyimbi yasoka sinitira batano bange mwena abatudwano mwina amasimu mubera ku TikTok mukole challenge zange mwana twewagire ba ghetto youth nze nakube kiziki cyange chachi
kya kigeto sagala onsudiye ngaito soana nakola challenge yange ali nawo ogena kunchawa guno omwaka zisemola shata siri wakagato nze ndi wa mayinja ndi walipo gwe buli kyomanyi kyonna nga kisotusa omuntu kuki oli weekyo n'ekirala shata empire bakimanyi mugwalina nandolaavu oba tebakimanyi simanyi naye babimanyi anjagala banange abanoonya nandolaavu shata empire temugana muteekako ka message bukiri abaletera omuyimbi wa Naolovu alina tune ekuba yaliko kati mu Uganda kyobumanya mpisi wali batunda tawulu nga mudaba badangisa Naolovu ningamba ekiri shegedde tujja tubatufune ka collab manager Julio ne Nandola batukoleka Naolovu remix gwe wanange tomacho obonkoledde olaba nvimba kati nga sinnakuba katero ugikuwa nego choino manya ngenda malaka abantu banje emiro eyo era fresh manager soko bulage manager mupira gwaku ndio bafango nyanza kube no ngato abafango ni ngato retro Jordan fresh yava mu America Shakibu yagireta nawe nimanyi osima Shakibu bamumanyi Shakibu chamu big up on yourself wa fresh manager ankulabanga gato uto mutufu aina kuba bwati sawa zizo sambala tesima bichichi byonna waya zezo abaye waya zibambala shata tezibera koloko jango balageroko bakuba waya zitalina loko ziraba loko iyo yako sizino zibakwabula ku bantu ategeera ninzi waya nazesonyiwa mwane nakuzina nyingi chanzija kuwayo kimanyi tovanyira kudda ku zabu usanga dogo bino bidogo bya 2 kikubye waya buli omwaka tajimena jimanya nange nazesonyiwa waya na bosi wange choino manya wakati tuyambala waya Julius kuva 28 tuyambala waya choino manya na bosi wange mukamera nsabire mpozi enyonyi ati bagamba tebajogerera munnyo nesayo nabajja tulanga tuliye yanti nga tuliye ne ankopi nga wajiri nyemo na bosi wange mwane wa aipo mumanyi manager kocha mumanyi choino manager kocha wakapilipite sayo nojja kudana nga tuli ku nyonyi andi byakigeto byetulimu ate nga bigattako n'ekirala mwana endongo mugijje mu politics mwana nze president wa Gwempagira ye Bobby Wine okategedde ye mukulembeze wange kuba ghetto youth bichi nga obimanyi nera sigena kuzoleya mu 7 sigena kuzoleya baba mukolera ate n'ekirala endongo mugijje mu politics oli wagena kumacha katugeze Nandola agenza imbida abe nalemu mwaba nupu mwamusayininga wa nti tojja yimbe eyo okategedde mwamusayininga wa kingisa kati buno budde wa nupu kale kabubo bamanyikiddwa nti yasala unene kingisa yasoka yimbirani musabba okategedde ayinayo n'omukyala okategera endongo bagijje mu politics ankopi wakera ku machana agenda nayimbira abanupu fiti we muri mugwe okategedde kitinga go ine duka yo ngutunda mugati tojaga ntenguza wa mwe nale mwazamba de sati ya museveni musijja muguza izo biba bila mission bo kitwagala sente mission sente oshegedde ne bafani abakera ku machano simano lwanira ko simanya aliyeni lwanira ko ankopi ojja kwabiko omutima bako ne wokoma abayimbi besanga okitegeera bajagena ojja kudamu okwekanga ngolaba video ku TV yo nga bali bonna bakubye ne collabo kyokagwe bakkuba eriso ne lizimba ebyo mu bintu ekerefe ba Julius kadinze ankopi una following ne goina n'omuntu takufollowinga na kusembeza no kwe kamera bino lero kulumya abayayi tetwaze mu byagamba nti titi goina ne omwimbi ogo followinga taina na namba tusana mutaka kwalo omwimbi ogo followinga taina na namba yo ogutali musango nenga n'ekirala jangu babera bafani ono omuntu abakufollowinga batakufollowinga kitofu friends suwe kiri ne kamese nsoka muterako kajja nkulage kamilioni nayogedde naye kamili wange bambi ono esetasi ya kamilioni ne goveri olwanira omuyimbi taina namba yo takufollowinga n'omuntu gogoberera taina gwa followinga n'omu
okutali musango nate novuma omuntu omugaga nuka kumacha novuma shatempa olwokuba nzijeko interview tagenze kufango nijija kuwa fango niyo kitegedde n'omuvuma mbugwe ojjonkera sima bichi shato batojjonkera gwe content ogokola weno goliwe gaza wasalawo tegeza wetengeredde wandimbwadde mubingo genda ne kufango ni wandibadde muki mubi Segedi ne ba YouTuber temubateeka kombe YouTuber ajana kati seta nokera ku machano gena kufango nojja ko alien interview baba chalibe sobola noma ko guno gwe mulimu chogama shata nze yakugulira essimu za kugulira data nakera ku machane gama shata gula page yokole nedda sebo Segedi yes tuwa tuino kibalansinga nga tumaliriza waliwo akataleko yogedde ku politics mu ndongo omukulu yakedde ku machana wandika ekiwandiiko ali nagamba aba NRM mwenna atafulufiga simanyani temudda kabira bonna n'abagoba dogo mulalu waberera omulalu we wano dogo mulalu oyo nno zikasana manya nti ali ni mulalu yange nasalawo nkole byakira lwati omulalu wamwina kwatagana kwatagana mulalu kasana manya mulalu nange nesalawo ndaluke mulage nti nze nkusinga eddalu kateza naye nokola nnyo kunsanga mwina nsinga ki dogo mulalu dogo ebyo nababi mugamba mu kusooka Osegedi katati wegambire ntino ankopi etago mudali fena twetaga emidali ebyo fa batekawo yembeera okulaba balika wani aliranga mutuufu mujja kufango limwe kubisa ebifananyi mulokazi omusajja muzire medozi kanisa nibye musubiza binyinte mukola ki twali ne ade twamuza kati ayimbira na mafuta ebya dala ile ati chamulemesa tuko okulaba nga ogenda kujeno simanye waja TV kingaja toyo ngamba inevakola amafoga NRM ngabamu amafuta naga mgena kumpa ku sene bamugamba obadde kigwe dogo nawa gochali wa sente nga bakula bisamu toli mafia tugenda kutekoza amafuta na kune muluma ate ngoboli no yimba ate ino kuyimba kadi dogo na ejukira gambye nti mulalu ngalaba ne mukwera lulakwe yagezile gule wa mama na Lweiso baida ene yetonda era ati abimanyi kuba bali badageze kwetonda abali abasajja bakambo bali abanyankole beyagaliza bokate tobemolera ko boys twamuze ndi mulalu sibemolera ko mwana bogira babogedde no gamba kyogamba mukulu gende wa na Lweiso badageze kujawo kiri kyago baba NRM kadi ogenda kudamu mulabera nga samavako baze azemo yimba ndaba ne full figure awanda abulale naku no yamujje ani figa zoro na ibo nabibamu Osegedde goli chaliwo wasalo ali ni abere chaliwo kufiga muwagira mu kintu kimu abulira ali ni amazima yakira ku machana gama mwaku abantu muloberi ali ni kintu kyokola kibira kugamba abana boyina kufango ni bonna ati si bafunije je babera kufango ni obirewo ko ne family ni mama kadi fe mwana nzali ni muyambye bingi shata muyambye bingi zogena kufango ni yambali ni bingi abana babanywera mu enjayi ono alyamira mama tayina mirembe je okitegedde waliwo mwalumba kufango nyogamba we mwalumba luli tumuyambye bingi obimubuusa kati togamba bonabona bamusudia mbu agamba yasambu akabonero kalabba baliwa kane muto katambula nemu mwana era inaba nemu ainaba nemu ebyo byalina ebyekigaali kawani ngategeera bantu basibule manager tumalirize mwana abatulaba mbagala nnyo mwana mwenna bakazi n'abasajja abawala abakyala mwenna kyemwina omumanya wano lavu ne kansoke mbonge ku batano bange bonga siza baleka kusokera ku baganda bange bonna bendi wano mu ghetto mwana we tukuze Segede shada nze najja nga n'emyaka 10 simanyi life ya kyalo nsomedde wano kunayi wano bayitanga ko nayiro mujukira kacereke twalyanga bameni Segede ngawo ekyo kisawe kijudde butebe nga ndi dogo urabona abaganda bange bendi nabo wano kuba be basokera ku macha bamajuli omulwadde ne banzijanjaba esokera ku macha ne baga wali yanzoleza tumukoleko nga ekino bera ne bakiwuliriza Osegede ati nga basajja abakozi zizije nga tobazanise abasinga bakola mu wino Osegede tetuli bayaye shata tubeera site tetukyajja misango nolo isonga omwana abaganda bafete mututakula mukole ebyamwe tukole biki ankopi mwana nkwagala nnyo bosi wange kamiliyoni mukulu wange kusabira mukama akuyamba owone byonna bye wansuubiza nti babijja tuukiriza ng'okomyewo tumira ku bayimbi mwenna abayiri mu industry ya Uganda nga sawuddemu n'abayimbi kano kankayiseewo muteekeko ba producer sente mwana mulya mwekka
Sajja kubidde ngome ekubye otambudde ku nnyonyi okoze biki producer ali atayina na simu. Mbadde manyi producer sasula wali mu studio. Kyagamba yakolera bwerere. Producer okere ku macho mwadde emitwalo 3 akuwadde banga olusi engoma yiye olusinga akwadde n'ebigambo eby'okuyimba. Kemubawa sente ngenda bala abisaba abayimbi abatawa producer sente. Shada wetugenda fena mu nnimiro. Oba ino funamu amakungula nga gakoze eki? Nga gazze. Muwe ba producer sente. Okategedde? Ategeera. N'abasigadde mwena mba bonze ko batano bange. Ochiri. Naye nga twale ne manager Julio n'abasajja bonna weebali. Spiro muloko wekaza atalina sabo. Spiro je naye waali ku kido. Nyalu waali. Sokola kono omukulu ye komanda weno ghetto ya. Tupowa. Tuwa respect tubulish. Ochiri. Komanda omulatali wamwita Cameroon Ligani hapo yemu beba komanda. Walwachi wakanya. Atuwakanya mpozi kwagala wamba buyinza. Ate wano tuli site sebo. Wano tuli site. Era senzori abadogo mwana. Simamu bereri bakuli. Bameni. Wano site sebo bakuli. Afetu abera nawe eri bakuli na ulide bakuli. Si afetu bera site. Eri bagwayo obugwe. Naye nga kyekimu boy jijjeeyo. Yama. Chaka kali fiti. Kali fiti. Yagalonde mu buli obuli studio.